Bismillahi rahmani rahim. Ekibuuzo ekirala kya Amina binti Sulaiman agamba nti omuntu akoma ddi okuba omutambuze. Naffe abali eno Bulaaya abali ebweru abakuba ekyeyo naffe tubalibwa ng'abatambuze oba omuntu abalibwa nti mutambuze oluvannyuma lw'ennaku nnya. Naye wano waliwo okunnyonnyola kuno kwe njagala tutunuleko. Senga omuntu atambula n'ava mu kitundu n'agenda mu kitundu ekirala naye ng'amanyi ddi lw'agenda okukomawo ng'akimanyi bulungi nti olunaku lw'agenda okukomawo lusukka mu nnaku ennya z'agenda okumala mu kitundu ekyo, omuntu oyo asala ku ssala ennaku nnya. Ennaku nnya bwe ziggwaako kiba kitegeeza takyakkirizibwa kuddamu kubeera ng'asala ku ssala. Ennaku ezisigadde zonna aba abalibwa nga muqiimu, alina kuzisala nga zijjudde bulungi. So ate omuntu bw'agenda mu kitundu nga mu kitundu ekyo gy'agenze amanyi nti ebbanga ly'agenda okumalayo lisukka mu nnaku ennya, naye nga tamanyi ddi lunaku lutuufu lw'agenda kuvaayo. Ayo omuntu abeera asala ku sswala paka ku nnaku ennaku 19 ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yakikola fi fathu Makka bwe yagenda naye nga tamanyi lunaku ddi lwagenda kuvayo n'asala ku ssala paka ku nnaku 19. So ate omuntu bw'abeera ng'agenze mu kitundu naye nga mu kitundu ekyo kino kyagala kufaanaganako nga n'ekyasoose, mu kitundu ekyo ng'amanyi nti ajja kuvaayo olunaku bwe ruti, ng'omuntu dhahaba lidirasa agenze kusoma oba agenze kukola mirimu naye nga mudda gy'agenda okumalayo aktharu min sanawaati, ng'ebbanga eryo ddeneko liyinza n'okusukka mu mwaka omulamba, omuntu oyo asala ku ssala ennaku nnya zokka. Ennaku nnya bwe ziggwaako nga akola ki? Nga abeera ng'addayo. Ennaku nnya bwe ziggwaako ng'asigala addayo ng'asala esswala nga mukiimu zonna ng'azisala azijjuza bulungi ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yakikola mu hijjatul wida kama thabata fi lhadisi sahih, nga bwe kyanywera mu hadithi emanyikiddwa obulungi, hadithi entuufu. Ekibuuzo kino kyavudde wa Madiina yagenda nti singa mba nsaala atali musiraamu nankoonako esswala ngivaamu oba? Tekimanyikiddwa bulungi nti omuntu atali musiraamu bw'akkoonako esswala eba efudde. Tekimanyikiddwa bulungi esswala nti eba efudde, kubanga mu bitawuzu kiyinza okuba nga tekiriimu, wabula katwongere okubeera nga tukyetegereza insha Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe tunaaba nga tukifunye ekyawukanaku ekyo insha Allah tujja kuba nga tukutegeeza insha Allah. Then wabuuza ekibuuzo kyanaga kiramulwa kitya omuntu okusaala ng'apapa. Okusaala ng'apapa si kirungi era tekiri mu nsomesa y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye mu bibuuzo byaffe biri ebyasoose twagaa nti idha naadaaka sayyiduka au ummuk tukhaffifu ani ssala, bwe twakyayo mu hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu hadithi eya Qatada bwe yagamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yali anwiridde okubeera nga atwala esswala abeere ng'agiwanvuya, naye bwe yatandika okugiwulira fasami'tu bukai sabiyin, ne mpulira eddoboozi ly'omwana ng'akaaba. Omwana bwe yakaaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti fatajawaztu fiha, ne mbeera ng'esswala ngikendeezaako li alla ashukka fi ummihi, neme okubeera nga ndeetera mama we obuzibu ono ali mu kusaala, oba oli awo esswala yayinza okubeera ng'ate agisaala mu mbeera nzibu olw'okuba nti awulira nti omwana akaaba. Kati mu mbeera efaanaganako bwetu, singa ogwawo amuru tawaare, ewabaawo embeera ezzeewo ng'eri emergency, mwana wattu omuntu okkirizibwa esswala okubeera ng'ate ogisalamu ku mbeera eya speed, naye nga speed eyo buli kiyungo kifunye haqqi yaakyo era nga n'ebigambo byatuddwa birungi nnyo. Bwe wabaawo edduwa nga zirimu al itala wa taksir, ng'edduwa ezo mu sswala ezo zirimu okukendeeza oba ng'osobola okuzitwala emirundi egiwezeewezeeko, awo emirundi egyo osobola okubeera ng'ogikendeezaako. Bwe tusomye emirundi 3 onoobeera ng'osomawo emirundi 2, tusome emirundi 3 ogisoma emirundi 3 naye mu mbeera nga ogifunziza insha Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri wabuuzizza nti esswala ya Aisha ekoma ssaawa mmeka?
essola ya Isha ekoma ssaawa mmeka? Ekigambo kino abamanyi bayogera ebigambo bingi ku salatu ya Isha, abamu nga bagamba nti ekoma fi muntasafi layiri, ekoma mu kitundu eky'ekirondoozo ziba ssaawa nga 6 weekoma, then abalala ne bagamba nti ekoma obudde bwa salatu subuhi bwe butandikira. Obudde bwa salatu subuhi butandikira, salatu al-Isha yo nayo weekoma. So ekimanyikiddwa obulungi nti esswala zonna ziggwa, obudde bwazo buggwako luvannyuma lwa kuyingira budde bwa swala ndala, okuggyako salatu subuhi, kubanga yo salatu subuhi eggwako senga bimatula eshamsi, senga enjuba evaayo bweti salatu subuhi ebeera eweddeko. So eswala endala esigadde nga salatu dhuhri wetumala okugisaala teggwako paka nga obudde bwa salatu al-asiri butuuse, ne salatu al-asiri bwetyo teggwako paka ku budde bwa salatu al-maghribi nga butuuse, ne salatu al-maghribi teggwako paka ku budde bwa salatu al-isha nga buyingidde. Kitegeeza bwe tuyingira salatu al-isha obudde bwa salatu al-maghribi bubeera bweddeko, naye nga ekituufu kiri nti oba ekyandisinze okuba ekirungi buli muntu kwe kusaala essala mu budde bwazo, etulema okubeera nga tuyingira mu swala z'abannanfuusi. Omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam bye yagamba nti basaala salatu al-asiri bwe babeera nga basigaddeyo obudde butono nnyo, n'agenda n'atandika okubeera nga agibbirya bubbirizi nga bwakoonakoona ku ttaka paka esswala bw'agisaala neggwayo, naye nga ebiyungo byonna tabiwadde haqqi zaabyo mu kusaala mu mbeera ekyasinze okuba entuufu. Shimuke yagambye nti osaala otya esswala ezakuyiseeko zonna wamu? Esswala ezakuyiseeko zonna wamu, esswala ziyinza okuba ziri 4 oba ziri 3 nga zakuyiseeko zonna wamu, ozisaala otya? Esswala ezo ozisaala okuva kwemu bitarutibu nga bwe ziri mu tarutibu yaayo, ti salatu subuhi, salatu dhuhri, salatu al-asri, salatu maghribi, salatu isha, zonna ozisaala kajegere n'ozisaala. Naye nga tekyandigwanidde eri omuddu wa Allah subhanahu wa ta'ala omulungi okubeera nga esswala zonna ozisaala bwotyo kajegere, kulwokubanga ojja obanga asaala tarawih, ekyo kyandibadde tekigwanidde ku muntu omukkiriza era omuntu omulungi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri yagambye Farida yagambye nzikirizibwa okunaaba rukuya nga ndi mu bedroom, oba tekikkirizibwa kunaaba rukuya ng'oli mu bedroom, okubanga rukuya alimu ayat, alimu amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala abasomeddwa mu Qur'an al-Karim. Kati okuginaabira mu kinaabiro kiba kikkakkanyiza ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala agasomeddwa mu rukuya oyo. Ekyandibadde kisinga obulungi okumunaabira mu kifo awatanaabirwa bifo byonna. Oba ndowooza gwe wabuuziza in fact wagambye nti nkola ntya rukuya oyo, nzijjamu omubiri singa mba ngenda kwesiiga ku lususu, nzijjamu engoye zonna nembeera nga neesiga. Yes, weesiiga buli wonna awakuluma n'obeera nga weesiiga bulungi paka Allah subhanahu wa ta'ala oba oli awo bw'anaakuterawo makharaji n'obeera ng'ova mu mbeera eyo etali nnungi oba embeera eyo ey'obulumi bw'oba olimu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ogenda nti omukyala bw'aba mufumbo nga bawoowe akkirizibwa okunoba, era nsonga kyezinza omukyala twakyogeddeko mu bibuuzo ebyasoose, akkirizibwa okuwa omwami we khulu, naye ng'omuweera ku nsonga ezitegeerekeka obulungi era ensonga ezimanyikiddwa obulungi. Si bino ffe bye tulimu abamu olwaleero, omuntu kulaba muntu n'ogamba nti n'olaba omusajja omulala ng'olaba nti musajja mulungi kunyukaalaala, oba n'olaba omusajja nga omusajja oyo alabika alina sente n'ebirala, n'olaba ng'oli bambi omwami wo gwasooka okufuna eringa loosi, n'obeera nti oyagala okubeera nti omuntu oyo omweyambulula. Tugamba nti ensonga bwe zibeera nga zitegeereka bulungi, okkirizibwa okubeera ng'omukyalo omwami oyo omweyambulwa era n'obeera ng'omuwa khulu. Ekyokubiri, ensonga ezimu kuzo singa omusajja oyo aba akaafuwadde ng'obusiraamu abuvuddemu, asulan tuba twawukana naye mubasharatan, oba oyawukana naye nga teweebuuzizza na kubuuza n'aga nti obusiraamu buvuddemu, n'omugamba yenenye n'agaana, oba oyawukana naye. Ekyokubiri, singa abatatuukiriza buvunaanyizibwa bwawaka, takulaberera, takuwa hukukuze, naye ng'ate obuvunaanyizibwa olaba nti alina obusobozi oba osobola okubeera ng'atuukiriza obuvunaanyizibwa bil ma'ruf. Ensonga z'okulabirira amaka
ziyimirirawo bil ma'rufi kusinziira ku mbeera omusajja ssente zaafunamu. Si kwagala musajja abeere nga endabirira gy'akulabiramu ya mitwalo 10 naye nga mwana wattu bw'aba akola ssente ye ate afuna emitwalo 3 okubeera nti omuteeka ku pressure n'embeera endala ezifaanaganako bwe zityo. Singa abeera nga agezezzaako nga bw'aba asobodde era okusinziira nga bw'aba asobodde, ekyo kye kimuvunaanyizibwako, wabula si kwekallafa kubeera nti oba oliawo atuuke n'okubba aleete byatalina oba byatasobodde kubeera ng'afuna. Ekyokusatu, singa quwwatu zawjiyya, singa amaanyi ag'omu kitanda gabeera nga gaweddewo oba nga tagalina, mwana wattu nga takyasobola kubeera nti abaako embeera gyakutuusaako ennungi, ekyo nakyo kiba okukkirizibwa omwami oyo okubeera nti omwesonyiwa era n'obeera nga oyawukana naye mu mbeera bw'etyo. Ekibuuzo kye kyavudde wa Bashir Isa Simakula. Bashir Isa Simakula yabuuzizza n'agamba nti singa omuntu afuna omwana muwala n'abeera ng'omwana oyo amuwendako omuwala, oluvannyuma lw'okumwendako oluusi ne bazaala n'abaana ate oluvannyuma ne babawoowa, ekyo kiramulwa kitya? Ekisooka, singa abeera nga baalabagana n'amwendako, olyo liba zzambi lya bwenzi, baba liba zzambi nga bakoze ezzambi ery'obwenzi. Kati ezzambi eryo ery'obwenzi bwe babeera nga basobola okubeera nga batuusibwako ekibonerezo ekyo, ekibonerezo kibatuusibwako era ne kibeera nga kibayimirizibwako. Bwe kibeera nga tekisoboka kibonerezo ekyo okubateekebwako, abantu abo tubalagira beenenye mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Oluvannyuma lw'ekeenenya, singa omukyala azuulibwa nti ali lubuto, takkirizibwa kubeera nti awoowebwa, takkirizibwa kubeera nga awoowebwa paka bw'abeera nga azadde n'abeera nga ekimuli mu lubuto kimuvuddemu, then ne tubeera nga tumuwoowa. Era n'amahale n'abeera nga agawa. Amahale ago ogambye nti kiba ate kijja kitya okubeera nti omuntu ono tutukuza bwereere ng'atoledde obwereere obwo mwana wattu bo baalabagana dda. Ffe tulamulira ku kino okuva we batandise obusiraamu, buba bulamulira wano we batandikidde, wano okuva etubawooye we tuba tulamulira, era waayina okubeera ng'amuweera amahale kubanga fi shuruuti nika mulimu almahar. Omuntu ateekwa okuwa omukyala amahale asobole okubeera nga bayingira mu bufumbo obuli mashru'. Amakulu tuba tubajja mu bufumbo obuli obutali mashru', tubeere nga tubayingiza mu bufumbo obuli mashru'. Ekyokubiri, Sharifa Kalisa yabuuza nti enviiri ezitasaanidde kusalibwa. Ebimeme abavubuka bye basala tebiri mashru', tebikkirizibwa kubanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha anil qaza'. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaana okusala enviiri n'ozisalako kitundu ate ekitundu ekirala obeera ng'okirekawo. Ekyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakigaana. Ekyokulala wabuuza n'ogamba nti okuwanvuya tahiyyaatu nga nnyongeddemu edduwa endala kiramulwa kitya? Ekyo tekirina buzibu okusinziira ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta biha ashabihi, yabeera nga akiraamira basahaba be n'abaga nti babeere nga basoma edduwa oluvannyuma lw'esswala tashahud, babeere nga bongeramu edduwa naye biqadari muayyan. Olina okubeera ng'ogeraageranya obudde. Bw'obeera ng'oli musaazi ng'osaazisa bantu, mwana wattu towanvuye nnyo tashahudi ng'otaddemu edduwa ozoyongeddemu ng'ate oba oli awo oyinza okukaluubiriza bamaamuuma abakuli emabega. Naye bw'obeera ng'osaala mu nfaridan, okkirizibwa okubeera nti edduwa ozongeramu maadaama nti ziri mu Luwarabu n'ozisoma n'ozongeramu mu tashahudi eyo mu tahiyyaatu, naye ng'okikola mu mbeera ng'erangere, oleme okubeera nti ate engeri gye wayimiriddemu ate ne tashahudi ate yawukanye nnyo amakulu n'otwala ebbanga nga liwezeeko ng'otudde wansi. Kyandisinze okuba ekirungi okugeraageranya akadde okubeera nti edduwa ozisoma n'ozimalayo ng'obudde bukyali, n'obeera nga biiznillah subhanahu wa ta'ala esswala ebeera ya kigero ekisinga okuba ekirungi. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, ebibuuzo bwe bitu bwe tusobodde okubeera nga tubiddamu ebyo ebimu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuteeka mu mbeera nti tubizzeemu mu mbeera ekyasinze okuba ennungi era erimu okusomesa ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate n'ebitatambudde bulungi era nabyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa okweyongera okulambululwa ku byo biiznillah subhanahu wa ta'ala. Mpozi waliwo ekibuuzo kyabadde kya Zulufa ka audio ko nakadawulodinze ne kagaana. Ka audio nakadawulodinze
ne kagaana nange nenkeesonyiwa akadawulodinze ne kagaana emirundi nga giwera. Simanyi oba azoofa asobola okuddamu n'akansindikira biidhinillah ekibuuzo ne tukiddamu inshaallah. Bw'onooba osobodde beera ng'okikola inshaallah. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.